Bannayuganda bangi naddala abakozi babuusa kumunga ku nguvu oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okussa omukono ku tteeka lya NSSF eribakkiriza okufuna ekitundu ku ssente zaabwe eri abo abawezezza emyaka 45 ate nga baterekedde waakiri emyaka 10. Kati minisita w'ekikula ky'abantu avunaanyizibwa ku ssente zino Amongo ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku media center wano mu Kampala ayongedde okulambulula ku ngeri abantu gye bagenda okufunamu ssente zaabwe. The law says up to 20%, and so anybody who requests for 20% shall be given the 20%. But you are not barred from asking below 20% under the law. Ng'aluwamu ne ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa NSSF Dr. Peter Kimbowa bakakasizza abantu nti ssente weeziri era tuwabeerawo weraliikirira kwonna. But I want to assure the country that the fund, the chairman is here, he will add, is ready to implement the act once the procedure is being put in place. Okusinziira kwa Amongo okubaga amateeka aganaalambika engeri abakozi abasaanidde gye bagenda okufunamu ssente zino nakwo kuli mu mitendera egisembayo era mu bbanga eritasukka myezi 2 gajja kuba gajjiddwako engalo abakozi batandike okuzifuna. The time frame for making the statutory instrument is stipulated in the law. It's within 60 days. But we will work hard to make sure that probably we don't reach the 60 days. Agambye nti wadde etteeka lino lyayisiddwa enteekateeka endala zonna ezibaddewo ezisobozesa abakozi okufuna ku nsimbi zaabwe zikyaliwo. The current law has not interfered with the previous conditions under which you can access your money. Ategeezezza nti era si kyatteeka nti omuntu bw'aweza emyaka 45 ng'aterekedde emyaka 10 alina okufuna ssente zino nga kijja kukolebwa ku abo abali mu bwetaavu era nga bamala kusaba. However, this particular mid-term access is not mandatory. That's why the statutory instrument will spell out how to apply. You will apply for it, and if you do not apply for it, your money will remain up to the time that you want it. Dr. Kimbowa agambye nti mu nteekateeka eno bagenda kufulumya obuwumbi obusoba mu 92 kyokka bazisuubira okukendeera okusinziira ku bantu abanaazisaba. 902.5, that's 903 approximately billion. Tugenda kuzisaasaanya nga tuziwa bammembers abo abagwa mu biti ebyo byennyini ebyogeddwako waggulu minisita byayogeddeko. Tubakakasa nti ssente weeziri ate twetegeka dda. Mu ekyo Robert Samula omutuuze w'enkumba Central ku bayita ababiri ng'ayokya byuma asanyukidde enteekateeka eno. Kibadde kisaanidde anti has been overdue. Kitutte ebbanga ddene nga tubonaabona ng'embeera si nnungi. Naye olw'okuba nti yatutaasizza mukama waffe ssebo tweyanziza omukulembeze w'eggwanga. Agambye nti ensimbi zino zeetaagibwa nnyo kubanga abaana balina okuddayo ku ssomero. Singa kibadde kisoboka n'enkya twaligenze ne tufuna ssente zaffe kubanga abaana baddayo ku mandejja. Owulidde naye tetulina ssente mu nsawo temuli nkalu. Asembyeyo ng'agamba nti zaakumuyamba okwejja mu bwavu. Nze Ismail Nsubuga ne Godfrey Sempijja ku lwa Bukedde TV.